bali ku Dembe Joseph waliwo father yasimatuka bali bamulumbi Father Richard Mugisha w'ekigo ky'ebisanji si kusimatuka kokka wabulira yasimatusa akaduukulu oluvannyuma lwa poliisi omuwa police bond ng'ekyanoonyereza ku musango bamukuddeko omusango awabaye kasimatuse abo yafulumya akaduukulu kuba kusimatuka yawonye ekiragiro tekinatandika kukola ne bishop akyogeddeko bishop Semwogere n'agamba yeebaza abakulu obutasiba faaza we kubanga tebakyanoonyereza naye n'abagamba nti nenteekateeka ku bantu abalala nenteekateeka ku bantu abalala zibeerewo ky'omuntu abaziza omusango musooke okunoonyereza mulyoke mumusibe kati byali bitya ebyali bimusibye faaza ye ekikangabwa kyamutuukako bwe yawulira ekirongo emmotoka ye ekuba eŋŋombe ennene nnyo ye yali yeebase ng'ate emmotoka ye temuliimu alamu n'emu kyokka mbu abantu abaali balawuna ku kyalo ku bisanje nga bakulembeddwa chairman w'ekyalo basobola okukenga amangu ne bagamba nti waliwo ekikyamu ku kigo ne bagenda okutuukawo nga mulimu omuvubuka ng'ali butte ng'ali ku mmotoka ya faaza kyokka ng'alagira asikali nti aggulewo kyokka teera ng'akozesa ddoboozi lya faaza byennyini nga lyayogereramu wali muzimu nabo bakyewuunya kubanga ye asikali yawuliranga eddoboozi lya faaza lwakuba tiyaggula abasikali yatya abakulu bano abalawuna ekyalo kuno babadde kumpi ne bajja naye ng'omusajja ono basinze okuwulira yakubye windscreen ya motoka n'agyasa n'adda eno ku drivers screen naye naye kirabirwamu kyamu n'ayingira kati mu kuyingira n'ateekako amataala naye nga tannaba gikuma gistartinga n'ateekako amataala kati n'akuba eŋŋombe nnyingi tetwategedde kigenderwa kya kuba ŋŋombe naye ndowooza ng'alina baalabula ebweru oba nti bajje mission erabika ng'egenda kutuukirira ono n'akozesa eddoboozi nga liringa eryange n'amugamba nsaba kunzigulira geeti mu kugula geeti abakulu bano batuuse bano abalawuna ebyalo we baalabidde kirabika waliwo obuzibu ne bayingira mu geeti kuba badde tebakirabangako bafaaza okubeera mu mbeera ey'ekiro tibagenza okutuuka munda ng'emmotoka eyaka bagenza okutuuka ku mmotoka ng'omusajja mwali agezaako okugenda ebadde yatugolokosezza naye nga wabweru tutiddeyo so ne tugolokoka ne tutuuka ku mmotoka ng'abakulu bano bamaze okumusalawundinga bamusibiddemu naffe twatuukidde ne tumukwata naye ekyatwewunyisizza ng'ali pyewale naked nga talina kagoye konna yadde underwear bamukwata omubbi oba omutemu ng'ali munda mu mmotoka kati ate father lwaki bamusiba biri byogera nti yasimatuka akaduukulu ka polisi father bamusiba bo bagamba nti baamukuba emiggo naye father ani yakubani nti abaamukwata naye father omubbi yes naye father agamba nti tebamukubaku wadde omuggo era kyabeewuunyisa nnyo okuwulira nkeera nti omubbi yafudde ye ng'agamba nti omubbi yafiirawa yafiira mu kaduukulu ka polisi Masaka ye okusinziira ku mwogezi w'ebbendobendo ly'e Buddu Muhammad Nsubuga ye yagambye nti bagenda kunoonyereza bazuule ki ekyaviiriddeko omuvubuka ono okufa kubanga yagenda okufa nga bategedde nti ali mutuuze w'ema Kindye ng'era ayitibwa Kyeyune kigamba nti yabadde ayingiridde ekigo ebisanje n'amenya mmotoka ekika kya Aria UAX 851Y grandfather Mugisha Richard abatuuze bamukakanyeeko ne bamukuba emiggo egy'amaanyi Reverend Father ono omukulu Mugisha Ronald kwekubira poliisi yayanguliddewo ekyabaddewo ssaawa 7 ogw'ekiro ekikeesiza leero era omukulu ono Kyeyune kati omugenzi okumuleeta wano poliisi ng'alabika embeera etabadde bulungi nnyo oluvannyuma nga talina sayini eraga ati no alina abadde n'obuvune bwonna mu mbeera eyo embeera ye weetandise okubeera ng'ekyukakyukamu kwekubira abekikwatako era okumutwala mu ddwaliro tubadde nga tetunaamutwala mu ddwaliro n'akola ki n'assa omukka ogw'enkomerero poliisi ebakanye n'okunyonyereza kyekiri awo naye ng'omulambo gwe oba omuntu ono atwaliddwa mu ggwanika okwekebejjebwa kyekyabaddeko mu mbeera eyo mbeera bwekyo Father Mugisha ono si yasanyusanganya abantu mu biseera by'okulondaawo Father Mugisha ye yavangayo lwatu okulaga sayidi gy'awagira era ng'agamba bannabisanje ng'ayogera ebigambo mu katale k'owino waliyo surprise abamu bagamba nti surprise attack yali surprise attack bali awo SFC yingidde amagye gayingidde abantu ne basiira mu office
bintu byali bitya kimu embeera yali yakasatiro Hajati Hawandege ng'atabuse RCC yajjayo kuyinza okuga yajjayo ko ku buyinza bwe mu Kabada kuruno yajjayo nkokola n'ategeeza nti yali akola mulimu ogwali gumusabiddwa abantu banna Kampala naddala bakakkalabiza emirimu gyabwe mu katala ako akasenti bali ku ddembe byali bitya ampuliza akatala ako ebbanga lino ndoza lya myezi nga 6 kabadde kakulemberwa Susan Kushaba ono yaweebwa obuyinza okuddukanya akatala ako era nga yajjako yali senkulu ow'ekibiina ekigatta abasuubuzi abakolera mu katala ako ekya Sirowa St. Bali ku Ddembe Stores Space and Lock-up Shops Owners Association Sirowa Godfrey Nkajja Kayongo yali akulembera era yali avunaanibwa okozesa obukambwe eri abasuubuzi mu bufunze yali avunaanibwa okuba nakyemalira akatala ako naye ensonga ze zimu ne RCC amyuka RCC mu Kampala Central Hajati Hawandege ze yawadde bwe yabadde ayimiriza obukulembeze obwa Susan Kushaba obweta basanyuse kubanga omukyala abadde afuuse omuzibu ennyo omukyala abadde afuuse nantagambwako ng'atulugunya abasuubuzi asiba abasuubuzi yeeyambisa ssente zajja mu basuubuzi okusiba abasuubuzi yeeyambisa ssente zajja mu basuubuzi okukwata akozesa forces zaffe ng'akozesa poliisi yaffe akozesa amagye gaffe akozesa militale yaffe nga akawungezi olutuuka ng'akwata ssente z'abasuubuzi ng'asasula abagenda omukuuma ng'atambula ng'ogamba nti genero teriyo mukulembeze w'akatale asobola kweteeka mu kiti mwabadde erinnya erire yali yalyejjako erya Kushaba Susan nga yeeyita State House kigambo ekyo yali waleeta kikozesa bubi waba tamanyi makulu gaakyo njagala afune omuntu agamugulire State House taba muntu ate ofisi zonna eza president zonna zirina appointment letters talina appointment letter yaleetebwa omukyala yamuleeta mukubiddeko essimu mukyala Kisaka n'agamba nti yamugambye nti obukulembeze bwe buweddeko yamugambye nvaako ndeka neerwanira entalo zange abadde atabuse ensonga ze zimu ze yali anenyeza ezaali zinenyezebwa ku Godfrey Kayongo Nkajja kati bukulembeze ki ate obusigala mu bantu bano yalambulula ku ngeri embeera gyegenda okukwatibwamu kuba yategeeza nti abasuubuzi bano babadde n'ebibiina ebyenjawulo biri 9 ndowooza wakati wa 8 n'omwenda buli kibiina kigenda kuleeta abantu yalambulula ku mbeera eyo ddako tuyimiriza okusolooza mu katale kubanga tulese ba market masters abapya market master asooka ye Mutabaazi Muhammadi mukyala Nantabamire ye assistant market master Tito Samuel ye administrator nga kuno tugenda gattako obukulembeze obw'abasuubuzi bennyini bannannyini katale ba vendors abasente bali ku Ddembe buli kiwayi tuli organizing ebiwayi 8 oba kumpi 9 mu wino bigenda kuleeta abakulembeze baabyo basatu omwo mwe tugenda opagamba nti gwosaanira wano gwedda wano obukulembeze buddemu bugende kinnawadda obunkenke mu katale n'okukuumibwa okw'obunkenke kuggwewo abasuubuzi baddeyo bakole emirimu gyabwe nga bwe baali bakola obukulembeze bwa mukyala Kushaba tebunnabakukya naye nera wakyaliwo okusomozebwa nti waliwo emisango egyali mu kooti era emisango egyasabwa tugeze mu katale k'owino kooti nesa negamba nti abasirowa babaddiza obuyinza ku katale oba ogijjukira egyo egyava mu kooti kati nga bawangudde omusango kakati ate baleeta ba market masters abakesisi okuddukanya akatale tetugenda kuwulirawo olutalo mu maaso awo ng'ate abasuubuzi batandise okulwagana ne ba market masters babagamba nti mwajja mutya ng'obuyinza kooti yabutuwa akatale kaffe akatale bwe kabadde akebbanga lyonna bwe kati bwe kabadde kamisango mu kooti kakukaayana embeera eri mu Owino ne mu katale kewa Kisekka bwonna byonna bigera ne Wandegeya ne Nakasero yonna ate nga bw'otunuulira Wandegeya engeri gye bamumanagingamu yeeyo yennyini gy'oyogerako gye baleeta kati mu St. Bali ku Ddembe nti obukulembeze obuliyo KCCA ebuyinamu omukono butereevu nze naliyo nga basoma olukiiko olukulembeze yali senkulu ow'ekibuga mu biseera ebyo yali Jennifer Musisi Semakula so naye era nayo tewatebenkeranga ampuliriza eyo tuvuddeyo
waliwo Lord Mayor yasinkanako kuba bali baki bakasasiro abatakisi tuwe mukatonaawo Lord Mayor yawakanyiza ekiteekateeka kyaleeteddwa RDC bwe yatonzeewo ekibinja ky'abakulira ba taxi ekiyitibwa UTAF, Uganda Taxi Operators Federation nga kikulemberwa Sekindi Rashid. Yagamba nti nedda kubanga nti tagwanidde kulondesa bantu bakulembera taxi mu Kampala kubanga mu bano baatula ne beeronda mu bweronzi buwayi bwabwe naye ng'omuvuzi wa taxi aviira ddala wansi ku stage nti waliwo atabavuga ne bajja mu Kampala nga bakolera waffe Masaka Lwengo kati baleme kulonda abantu abo batya. Lord Mayor yagamba baleme kulonda kuba balonze Sekindi. No, Lord Mayor yagamba okulonda kuviira ddala ku stage g'abantu abo. So si kutuula butuuzi bo ne beerondamu nga bwe baagala. Kasi ma district waliyo nayo gundi association endala era ojja kuzisangayo naye tuffe twogera wano area gye tulina era saagala na kwogerako RSA kubanga city ziri musanvu bajja kutugamba abo ebyebuganda bemasaka batugambe nti kati mmwe mwalonze ab'e Kampala mubatulondera nga bani nabo gye bali bameeya ebyo situza ebyo byennyini bye mwayingiramu mu mitwalo 12 ne tubabuuza nti osolooza wano anyway nayogedde edda bingi kaakati ebyo byonna mujja kwetooloola bagende wa RCC mujja kutuuka eyo mwetooloole naye mujja kumalira wano musobola okufunamu emyezi naye ffe tusigala wano nze nabagamba ffe tuteegera wano ali mukoona mpologo wankadde tegera abagamba ye bayisa amateeka era balina n'okulondesa abavuzi ba taxi n'okuyisa etteeka bayisa amateeka kati etteeka bali mudikolako balondese ate agenda okuli omukulu alondeseza atalonda ekibiina ampulirize dakika zidduse waliwo okuleeta amakula kituufu enteekateeka eyo yeetera kubaawo ku lunaku lwakuna luwaludde olubaawo ku lunaku lwakubiri ku mulundi guno abantu abaleeta amakula baava mu ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka Mutuba Mwenda Goma mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Kyaggwe. Mu kuleeta amakula baliko ensonga ze baaloopa embuga abakulembeze ab'eggombolola eyo nga kwali okusinga kwemulugunya ku bantu abava mu ofiisi abaali abaweereza kyokka nga mu kaseera kano bataataaganya emirimu era eyabatikula amakula yali Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Luutu Moses. Era ono aliko okulungamya kwe yakola eri abakulembeze naddala abo ababa bawumuziddwa mu Bwakabaka. Naddala eno ewaffe mu Bwakabaka abafunye omukisa okuweereza Ssaabasajja Kabaka ate ne mufuna n'omukisa okuwummula. Nsaba tweyise bulungi abakulembeze abamu abawummudde ate ndowooza boogera ebigambo ebimalamu amaanyi abaakajja. N'olwekyo mbasaba buli lw'oweebwa obukulembeze ekisaanyizo ekikulaga nti oli mukulembeze mulungi kwe kweteekerateekera ate lwo n'owummula. Naye omukulembeze bw'ogenda mu bukulembeze n'otomanya nti ate waliyo okubuvaamu oba waliya okuwummula oba mukulembeze mubi. Era abakulembeze ababi tubalabira mu butayagala kuva mu bukulembeze. N'olwekyo mu Bwakabaka tetwetaaga kulaba bantu abo kubanga tewasaba nti bansaba nnondebwe mbeere omwami wa Kabaka ku mutendera guno. Ekintu kyajja buzzi tewamanya na gye kyava. Ebigambo by'Oweekitiibwa message etuuse mukungu Luutu Moses esebo Wasajja Mahadi sebo kanzije kujja oli mukulembeze gwanga mabega ku kire kisanja 2016 kyali kisanja akuna mu kyezo nagati ngenda kulwanyisa enguzi mu ngeri ya kiyeekera ne mu kisanja kya 2026 era kyo kizimu ngenda kulwanyisa enguzi ate abantu nga beemulugunya nti abantu abamu abamuli okumpi be bali mu mivuyo kinagala kukikola ati omukulembeze w'eggwanga nno yazzeemu okuwera okulwanyisa enguzi naddala mu bakozi ba gavumenti ne baminisita be ng'agamba nti akizudde bangi ku bo bamusiga nsimbi babawa zoyinza okuyita offer mu lulimi olunyaanyimbe ne babawererera abaana ne babawa trip ez'enjawulo babawa sikaala babawa ebintu bingi yagaye yakizudde bino n'okubyogera yasinzidde Kololo
ku lunaku olwokuna bwe yabadde aggulawo olusirika lw'abaminisita olw'okubayambako okubalambika ku ngeri gye bagenda okuddukanyamu emirimu gyabwe mu buvunaanyizibwa obwabaweereddwa mu kisanja kino ekya 2026. Pulezidenti n'agamba nti akizudde ne bw'anaafuna obujulizi obulumika abantu bano bajja muwulira akamuvaamu. Kati kitegeeza tubaye n'essubi tulinde minisita agenda okwambulwa amayinja lw'anaafuna obujulizi agenti minisitoli agobeddwa pulezidenti amugobedde mu nfu yenyigidde mu buli bw'enguzi. I have reports about people who have been asking for bribes from companies and businesses. We cannot tolerate it because it will kill the future of our country. Everybody knows, and I also know, I actually know who are asking for bribes, but I don't yet have enough evidence to arrest them. So, this is number one, must stop. You should neither ask nor accept, even if they give you a bribe or even a favor, paying for my school child abroad. Don't accept any favor from a business person. If you want money, go and borrow from the government banks. Don't accept gifts, nor should you seek for money. Everybody, all political leaders, civil servants. Because if you don't stop this, Uganda will now become, the business will slow down. People will get tired. Mungu wabaka wa parliament. Abamu kubabaka. Bamwambalidde nga bagamba nti president yadde bino byonna abyogera. Naye alabika omutima ogw'okulwanyisa enguzi takyagulina. Nga omubaka akiikirira ekitundu ekya Kyaddondo East muwadanko nnyingi yategeezezza nti president waba wakulwanyisa nguzi talina kujoogerako bwogezi wabula aliko amateeka agaliwo agalwanyisa enguzi mu ggwanga ge gaba gakikola. Omutima gw'okulwanyisa enguzi tegulina kubeera mu bigambo bya Mwai Museveni oba omuntu yenna. Tukirize amateeka mu Uganda gakole gamala naye okumalamu amaanyi ag'amateeka g'emiwaatwa y'emiwaatwa ate omuntu ayinza okuta nga gulina okusinga wabula buli wooleka emiwaatwa mu kunyweza kye bayita enfuga ey'amateeka amalambulukufu naye nga nti bw'oba oyagala abasomesa ababeere nga balina diguli oba diploma oba certificate bano n'orecruitinga nga oyise emitendera kiba kyemalirira buki bwemalirize nomanya nti tulina amateeka gamba tulina equal opportunities nti olina okuwa omukisa ogw'enjawulo oba basiraamu bakatuliki baprotestanti oba ggwanga ki musonga Buganda buli muntu asobola okubeera mu kifo kyonna ebyo bwobiteekako essira nomanya nti amateeka gaffe aga equal opportunities gakola omuntu amanya nti ensi ebenzeemu kye bayita fair competition. Wasajja mpayo eddoboozi zirimu tuleke jjo noono kojja omuto ye omubaka wa Nakawa East Ronald Balimwezo Nsubuga ono yagamba nti President Museveni banga ddene alimaze awera kulwanyisa nguzi naye ng'ate talina kyakolawo. Tulowooza nti talina moral authority esobola kulwanyisa nguzi nga ye mwennyini yasinze okutaataaganya kubanga bwe ndabanga ne baministers abamu baakwatibwa ku nsoloboto ne bagibwa mu parliament ne bagibwa ku baminisita nga bamaze kulya nguzi ate n'abazza ekyo no kiraga nti tewali willingness. Olaba ebitongole ebikwasa enguzi ng'ekya IGG olaba nga takivugira na sente naye n'ateekawo obutongole butonotono bumuyambeko okulaba ntukwata enguzi naye nga tewulina muntu n'omu gwe baali bulumye. Kale ndabira ddala nti waliwo obuzibu bunene nnyo ali mu kugumbaaza bantu nakukangakanga bantu naye talina bwagazi bwa kulwanyisa nguzi. Singa alina obwagazi bw'okulwanyisa enguzi etteeka eryayisibwa wano n'alisayininga olyakolebwe yali omubaka wa Makinde gwe bayita Simbwa lyandibadde lyatandikira okukola kubanga ligamba nti oli oba olidde enguzi ne bakusaalwa nti olidde enguzi n'ebintu by'okoze babikuwawaku ne babitwala ne basasula sente z'olidde naye terikolangako. Bano no basoose kwogerako na bannamawulire naye oluvannyuma ne beevumba akafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire kyokka nga oluvannyuma twategeddeko nti mu bimu ku bye baabuuzizza oba ababaka bano bye baadde baagala okumanya y'ensonga y'ekibiina ekya National Unity Platform wekiyimiridde ku nsonga y'okwetaba mu mukago gwa iPod. Jjukira bano ab'ekibiina ekya National Unity Platform bagamba tibagenda kwetaba mu mukago ogwo ogwa iPod okugatta ebiina ababaka mu paalamenti nga balina ensonga zaabwe naye kino akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba yatutegeezezza nti baadde baagala okukimanya naye babategeezezza nti nga we baasibira
Okay. Nakati we bakyali nti kuba obukwakulizo bwe bateekawo bungi ku bwo tebunnaba kutuukirizibwa. Okay. Ndoze ensonga eyo ng'ojjako okugyogerako nabo twagyogerako ddi eri eggwanga swali kipya badde beebuuza oba tusuubira okukyusa nti twayogera ne tubakakasa nti bwe twasibira bwe tukyasibidde kubanga obukwakulizo bwe twateekawo tebuddibwangamu kisobola kubeera nti twabuteekawo buteesi kubugumya mumwa oba ku kinyumo bunyumo twawadde ebirowoozo byaffe ate ebirowoozo byaffe ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ekibuzawo bantu ekigenda mu maaso mu bitundu ebyenjawulo nga bakwatibwa abakuumaddembe abantu badde abakuumaddembe abafuzi abamenyi b'amateeka evuddeyo kubanga nabo bagisomako mu mawulire badde baagala kumanya obugazi bwayo n'obutuufu bwayo ne tububawa ne bagitegeera ng'abakiikirira amawanga gaabwe. Kikulu nnyo okutegeera nti mu Uganda mulimu n'ekibuzaawo bantu omuntu n'abulawo so mu babiri otawaawo nannyonnyola abantu abo gye baabulira ndowooza ensonga ezo badde baagala nnyo okutegeera obanga ddala kye balaba ne kye bawulira kyekituufu. Okay. Mpuuga mu kusooka nga tebannaba kwevumba kafuba akakatakirizibwa mu bannamawulire yategeeza nti nga abali ku ludda olwawula gavumenti bagenda kwogerezeganya n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM naddala ku nkyukakyuka mu mateeka agafuga ebyokulonda okulaba nga akakiiko k'ebyokulonda kaweebwa obuvunaanyizibwa obwenkomeredde mu kuteekateeka akalulu konna akabawo mu ggwanga okusobola okwewala emivuyo nga gye yagamba egyalabikako mu kulonda okwabaddewo mu mwaka guno gwa 2021. Okay. It's not entirely for the absence of attendant legislation, but our sense is that some of the laws have gaps, and it's our quest over the coming month to try and figure out how best we can bring the ruling party on table to rethink the future of this country away from their desire to rule till eternity. They may end up with nobody to rule over if we do not think through the way they consider the duty to be the leading party in the country. And we're going to make propositions over a plethora of issues that relate to our constitution. We believe there are citizens out there that are alienated from the political process. It's also our view that representation in Parliament is based on shaky ground. We seem to be reviewed. So this is going to constitute part of our wide-ranging issues to constitute constitutional and electoral reforms that we can bring to bear and bring the country to deliberate and have a candid conversation about these constitutional and electoral gaps, including engaging the ruling party to empower the electoral commission so that does not remain a paper tiger and will fail to regulate and take care of their responsibilities before, during and after elections, that our elections don't turn out to be a huge farce. Ambassador uno bakulemberwamu ani? Bakulemberwamu ambassador wa European Union Attilio Pacific nenga yawerekerwako bambasada abamawanga ag'enjawulo nga Denmark, Sweden saako n'amawanga amalala nga Attilio Pacific eyabakulemberamu yategeeza nti aboludda olwawula gavumenti saako ne gavumenti yenyini balina okulaba bambasada bano b'omukago gwa European Union nga abanywanyi abasobola okukolaganira awamu. Okay. I think we would feel much more comfortable if you could look at us as partners. If you look at what is going on in the world, the European Union has relationships with every country. Most of these relations are good. With some countries we have a little bit of frictions, but it is normal. It's part of life. But we don't do development partnership with most of them. In fact, we work on across all kinds of issues. You mentioned some at the end of your remarks. You mentioned environment, but I would say having the same views or aligning positions with regard to international issues concerning what is happening in this world, concerning the relationships between countries. So there is a lot that as partners beyond development we can do and we should do, and we are fully committed to that.
ampuliriza embeera bwetyo bweri ebyo biri mu parliament abaka bakyali mu luwummula okutuusa ddi sabbiiti ejja bagenda kudda mu parliament baddemu okubaganya ebirowoozo ku nsonga za bail n'ensonga endala ezikwata ku ggwanga ngamba ezabatwazisa mu luwummula zaali za bail okujjawo ekyokuyimirira abantu ku misango gino egya naggomola emisango eminene butujju butemu oleme kweyimirirwa nga emyezi 6 teginnawera naye mu mbeera eyo nabye Segirinya bamugulako emisango emirala sabbiiti eno bamulazira ku gundi ya digital gye bakozesa kati okuwuzira emisango nga wanika ebigere mu bbanga ebigere byonna nga biyubuse nga birabika bubi naye nagulwako ate emisango emijja egy'okukuma omuliro mu bantu yakozesa emiti ekibanja kyalina ku mitimbagano nakuma omuliro mu bantu n'ebiringa ebyo kale mbeera nga bakyali ku alimanda Lord Mayor sabbiiti eno naye yategeezaako twayogerako naye mirundi egiwera ng'agamba nti ebintu bitabuse bintu bikyuse tebakyabitegeera abalamuzi omusango batya okuguyingiramu kati ogwatwalira okusaba kwabwe ne katwagala kweyimirira Segirinya na Ssewanyana n'abalamuzi babitidde babivuddemu akulira abalamuzi Zeija naye yabasinkanamuuko n'abagamba kale katujja kuddamu tuwuliziganye twayogera ne Lord Mayor ku lwali lwakuna nga naye agamba nti naye kati tumunoonya abeeko kyatugamba kiki kibaasalawo naye atubuze omulodi si yatulagula wano wetulaga tugenda kufa weyagamba nabbi naye bamunoonya tebamulaba Jameson Karemani ayogerera Essiga Eddamuzi yagamba nti omusango gw'Abassewanyana abalamuzi tebagwebalamye n'Essiga Eddamuzi likyali bizi abalamuzi bali mu misango gya byakulonda emisango gikyali mingi naye guno tebagwebalamye kale nno nago bakyagulowoozaako abamu bagamba nti tebanga ebiragiro bitandise okukola nga amateeka tegannayita ebyobutayimula bali ku misango gy'amaanyi kati ebibuuzo nga bingi naye nga ansa ntono naye katulabe gye binakkira waliwo abagamba nti gavumenti ekwate ensimbi enkalu ddala ng'oggyeko buwumbi 22 gavumenti ze yawa abasomesa mu matendekero ag'obwannannyini okweddaabulula naye n'ensimbi ezo ne zibaako gye ziwagamira nga n'okutuusa olwaleero tezinaba kutuuka eri abalina okuzifuna gavumenti abamu bagamba nti ng'oggyeko obuwumbi obukyawagamidde gye bukyawagamidde yonna gye buli nga tebunatuuka eri basomesa bw'amasomero g'obwannannyini gaweebwa ensimbi endala okuva mu ggwanika ly'eggwanga ku bwereere ab'amasomero beddaabulule ensonga zino waziri wasajja ensimbi ezo si kuzibaweera ku bwereere naye baagala zibawolebwe ku magoba amasaamusaamu nga bannannyini masomero beeteeketeeke kuba bagamba nti COVID-19 abayiseemu nnyo ate nga beetaaga okuteekateeka olusomo oluddako kuba ajjukira omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogerako ku nsonga y'okuggulawo amasomero yategeeza nti ekyo kiyinza okulowoozebwako omwaka ogujja kati ababaka nga bakulembeddwamu omubaka omukyala akiikira disitulikiti ey'ekyankwanzi Sendawula Christine Bukenya batwala ensonga eno ku fulo ya paalamenti nga basaba sipiika ensonga eno etunulwemu amasomero gaweebwe ku nsimbi ez'okuzzaayo oluvannyuma gasobole okweteekerateekera obulungi okuddamu okusomesa abayizi nga baga nti amasomero agonna bwogagatawamu ensimbi ezigabangibwa banka ziri eyo mu trillions nti naye gavumenti etunulireko kino ekiseera ekya COVID-19 babaweeyo waakiri obuwumbi nga500 bagira beddaabula bajja kuddamu bazisasule mpola mpola era ensonga eno sipiika yagisindika mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku byenjigiriza eddemu okubaganyizibwako ebirowoozo oba ababaka abaatula akakiiko ako bajeekenneenye naye akakiiko ako akakubirizibwa omubaka owa paalamenti naye akakiiko ako omubaka eyakakubiriza ye Tibasiimwa Joram ng'ono yaliwo lwa kiseera kuba omubaka kuba ssentebe w'akakiiko kano yeebalama ensonga eno ng'agamba nti oba oli awo
naye alina omuzungu kyayita conflict of interest naye ndooza alina amasomero nga tasobola ate kutuula mu nsonga zezimu wayinza okubawo olugero lw'Abaganda olugamba enkima tesala gwa kibira kati ye n'azeebalama naye omubaka akiikirira ekitundu ekya Igara East Michael Mawanda ono yategeeza nti baagala ensimbi zino zibaweebwe basobole okuddamu okweddaabulwa kuba bebamu kubali ku nsonga eno bebamu kubali ku nsonga eno. Mawanda Michael wa Igara East. So ate bagamba nti twatwala private schools zatwala abaana ba government ina capacity nga bwe tugambye 73% bali mu private, so kitegeeza nti government ina 27%. kakati senga private schools eziriwo 73% yana bategendawo, so nga bwe bavuddeyo government eveeyo ebayambe. Ate sikugamba nti etwala amabanja ga private schools zisaba government alabe kwaga amabanja agabajjira mu budde bwa COVID-19 gino emyaka ebiri. Ate tebaagala government kwate sente zibagabire, nedda balina source of income which is school fees. Wabeeko engeri y'okusasula mpola nettagakaka, kubanga jjukira bwe tunakwata school fees zo ne tuzisasula ebanja abaana bamwe banaalyaki, banaasulawa, banafuna amasanyalazi, amazzi n'abasomesa abasomesa, kubanga school fees mwe muva sente zikola ki ezisasula omusomesa ezigula emmere. So twetaaga gavumenti nayo eteekeko ka revolving fund ngebwewa abalimi, ega nti abalimi tractor ziizo temusasula musoro wegenda ogigule, naffe gye ega nti mwamasomero namwe temusasula misoro, mufune ebintu ku sente za wansi, muzimbe amasomero, muyigirize abaana baffe. Ye omubaka omukyala akiikirira disitulikiti ey'Ekyankwanzi Sendawula Christine Bukenya ng'ono ye yaleeta ensonga eno ku fulo ya paalamenti, yagamba nti gavumenti esaanidde okutunuulira amasomero g'obwannannyini n'obwegendereza nti kuba eyambako ku masomero gaayo n'esasula abasomesa n'esasula bills, nti naye ategogana amasomero buli kimu nannyini somero aba alina okukituukiriza nga nabwe kityo bwe baba nga baayitibwamu COVID-19 beetaaga okuyambibwa. Ate mwana twag'obwannannyini ge gasinga n'okuyisa abayizi ag'obwannannyini kati ono geetaagibwa okuyambibwako. Nze okusaba kwange sisaba nti gavumenti esasulire amabanja ga private schools, naye okusaba kwaffe kugamba nti private schools baziyambe zigande kubeera nga amasomero gaabwe gatwalibwa, baziweemu obudde basasule nga amasomero gamaze okuggulawo, basobole okusasula empola, kubanga bye masomero gaggulawo yo business. Amasinga private schools zaafuna loans, zaafuna amabanja mu banka, newe badduuka ng'ofunye ebbanja n'otakola okumala emyaka 2 oba toyinawo ojja kuyimuka. Naye education etusindise tugende tunoonyereza ebisingawo, tudda nga 26 ate twanje ensonga mu committee education. Ensonga bwe ziri? Ensonga bwe ziri za amasomero g'obwannannyini. Sabbiiti eno amawulire agaffe embuga gabadde mangi. Waliwo emikolo egyakolebwa mu masiro e Kasubi okutandika okusirika ennyumba mu Zibwazaala Mpanga. Jjajja yange Kasujja Kyesimba Shiba Kakande omunana yaliyo y'omu ku bataka abakola omukolo ogwo. Abenge ife bawabula akayole bakabaka ffe baseresi bo bwakabaka era ffe bakalinda Luzzi. Luzzi mu Ndeeba mu Lutaasa. Tujjukira embeera yali awo ssebo. Byali bitya mu masiro e Kasubi? Nga ampuliriza mu mawulire agaffe embuga sabbiiti eno nga munange Kalule Lameka bwakutegeezezza, waliwo emikolo egyakolebwa ku nnyumba mu Zibwazaala Mpanga. Mpuliriza okutongoza kw'okusereka ennyumba eyo wabweru kwakolebwa. Omukolo gwakulemberwamu Omulangira Daudi Chwa era yasooka okusereka ennyumba eyo mu Zibwazaala Mpanga n'enjoleza essubi ebbisi 4 naddirirwa Omutaka Kasujja Kyesimba Kakande Sheba n'enjoleza essubi 2. Ate oluvannyuma ne baleka bawabula akayole nga bagenda mu maaso n'omulimu ogw'okusereka abageyi esebo. Katikkiro munnamateeka Charles Peter Mayiga yaliyo era yatuukayo ku
kusaaza ali mu 12 awo ng'obudde busaasaana ku makya okukakasa ng'emikolo egyo gikolebwa. Era mu kwogerako eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka, Katikkiro yalaga obukulu obw'okukuuma obulombolombo n'ennono mu mulembe guno omutebi Obuganda obuba bwa kugenda mu maaso. Nze natuuse wano nazze n'ekita ky'omwenge era nasookedde kulya ntabaluganda okutaba ebintu byonna ensonga zonna eziri wano zitabagane ne neegobola n'okwegobola nga bwe mwalabye. Awo nno emikolo gyonna emikulu gikoleddwa. Njagala okwebaza Ekitiibwa Kyewalabye Male, Minisita w'Obuwangwa n'Ennono avunaanyizibwa ku nsonga zino ez'amasiro. Njagala okwebaza Ekitiibwa Kaddu Kiberu, ssentebe w'olukiiko oluli ddala ku mulimu wano. Njagala okwebaza Katikkiro w'Amasiro, ono ali mu bigere bya Katikkiro Mukasa eyakuba ekibuga kino mu 1882. Njagala okwebaza n'abasiige n'abagalagala n'abazaana na bonna abakuuma ekibuga kino olw'ebyo bye bakoze okulaba ntutuuka ku salino kati etuliko ery'ennyumba eno. Bwe twajja wano kati wayise sabbiiti 3 nabagamba nti okuseka tekujja kumala sabbiiti emu, era ndowooza mukiraba bulungi kye nali njogerako. Awo nno tuleme kweraliikirira, naye kaakati ddala tusemberedde okumaliriza omulimu gwa Muzibwazaalampanga. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ow'omu mbuga era yatadde gavumenti ku nninga okufulumya alipoota ku Masiro. Yategeezezza nti alipoota eyekandaaliridde nnyo. Ampulizza okujjukizaako akatono Amasiro gano gakwata omuliro omwaka gwali gwa 2010. Olaba ng'ebbanga liyiseewo ddene, myaka 10 miramba, nga alipoota tefulumizibwa. Oba tebaanoonyereza? Baanoonyereza kuba Katikkiro yategeeza y'omu ku bagenda mu kakiiko akaali kanoonyereza mu kaseera ako. Alipoota y'Amasiro tetugifunanga, tugibanjiza ne tebagituwanga. N'olwekyo tutuyinza kwogera mu ngeri ntongole nti Amasiro gajja lwakuba kino. Baanoonyereza, nange nze omu ku abo abaagenda mu kakiiko ne bambuuza ebibuuzo ne mbaanukula. N'abantu abalala baagenda, n'abakubiira wano nabo baagenda mu kakiiko. Naye lipoota tetugirabanga. Omulamuzi Stephen Engwao yali akulira akakiiko ako, lipoota yagimala n'ajanjulira gavumenti. Era gavumenti yateekawo akakiiko, era gavumenti yalina otuwa lipoota eyo, naye tugibanjizza naye tetugirabangako. Nyaba lwaki alipoota tezifulumizibwa? Abantu babanjiza ez'amasomero, babanjiza akatale paka yadi okutuusa lwe kaasenguka. Alipoota gavumenti tezifulumye wati tezifulumye. Ate so nno bw'ofulumya alipoota n'abantu bamanya nti obuzibu bwava wano, kino kyekyali ekizibu ne bakyerinda, ebizibu obutadda olyawo. Alipoota tezifuluma. Naye nga Minisita w'ebyobuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda ampuliza ate era yavunaanyizibwa ku bifo eby'enkizo omuli Embiri n'Amasiro, Oweekitiibwa David Kyewalabye Male yagumya Obuganda ng'omulimu bwe gunaatera okuggwa. Era mulabye omulimu ogukolebwa okubeera nti kati okusereka, abantu abasinga betwogera okusereka amanyi okuteekako okukubako amabaati oba okukubako essubi, naye ng'omulimu gw'okusereka gujja obadde gutambula mu mitendera gyagwo, naye kati tutuuse ku mutendera ogusembayo gw'okusaako essubi. Ekigenda okukolebwa mu lino lyonna ebbanga tuteekako essubi waggulu, era kijja mu bbanga si ddene nnyo abantu abayita ebweru w'akasubi bajja kuba nga balengera essubi nga ligendako waggulu. Ssubi lingi nnyo erigenda ogenda okwo lingi ddala, naye gwe mulimu ogugenda okuddako. Mpozi nga bakola abasereka waggulu ne munda abagirinya bajja kuba nga bawunda ebizizi n'okuteekateeka munda tusobole okubeera ntutambulira wamu, era nga bulijjo tutegeeza Obuganda nga tusemberedde okuwa Abaganda akamwenyumwenyu ku nsonga ya Muzibwazaalampanga. Okay. Ssentebe ow'olukiiko oluli ku ddimu ery'okuzzaawo amasiro g'e Kasubi kusingira ddala ennyumba eyo Muzibwazaalampanga mu kaseera kano yeteekeddwako amaanyi. Emirimu gyali mingi mu masiro ago. Twatandika na Bbugwe, naye mulimu amayumba ag'abazaana n'ennyumba enkulu ez'ennono mu masiro ago. Zonna zaakolebwako, zo ne biggwa. Naye amasiro ennyumba eno Muzibwazaalampanga mu kaseera kano yeteekeddwako ekifuba. Era Oweekitiibwa Kaddu Kiberu yazzeemu okusaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka abalina ebikozesebwa naddala essubi okuwaayo okuwagira eri omulimu guno. Obwetaavu bw'essubi bungi
bungi nga bwenjogedde kubanga nze sisobola kubagamba nti ennyumba eyo eneegendako ttani 2 ttani 3 naye kanga kategeeze nti kujja kugenda kwessubi ddene lingi nnyo kati gwola gwenkana muzibazaala mpango liyajja essubi eryali liriko lyali kusinga obuwanvu volume eti okyaba obugulumivu obwo nga bikusinga obuwanvu n'olwekyo tujja kwetaaga essubi lingi nnyo era nze mbadde nsaba abantu bonna bw'oba ng'olina essubi lituwe oba tulagire gye liri tulikimeyo naye nga twagala okubamatiza nti olugendo kati lwetukutte lwanguko okusinga engendo zitubaddemu zonna ezamuzibazaala mpango era kati ennyumba tulabira ddala nti tugenda kugimaliriza. Okay, agafa embuga amalala malala agafa embuga ampuliriza sabbiiti eno bakansala okuva mu KCCA bakiika embuga ab'ekibiina kya NUP bajjira mu nteekateeka ya luwalo. Enteekateeka y'oluwalo ku mulundi guno ampuliriza nga batuze nga tukutegeeza eba mu magombolola bulijjo era ku mulundi guno amagombolola agaali gakiise embuga gaava mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Emawogola. Awamu omugatte ogw'ensimbi ogwaleetebwa gwali obukadde 2 gwali obukadde obusoba mu 21. Okay. Era zaava mu magombolola okwali Ssaabaddu Mateete, Ssaabawaali Mijwala, Musaale Lw'Ebitakuli, Mutubagumu Lugusuulu, Mumyuka Lw'Emiyaga, Ssaabagabo Ntuusi, ate nga waliwo n'ensimbi obukadde 2 ezaaleetebwa bakansala ku lukiiko lwa KCCA eri waggulu olwa Lord Mayor. Okay. Baleeta ensimbi obukadde 2 bajja bakulembeddwamu kansala Kataabu Moses yabandooza Nampala waabwe yakulembera wa Central. Okay. Yajja yakulemberamu banne yali wamu ne Speaker Mala Luyirika ne bakansala abalala naye nga mu kubatikula oluwalo yakola omukolo ogwo yali omumyuka wa Katikkiro asooka ow'ekitiibwa Professor Twaha Kawase Kigongo. Yabatikulira wano mu luggya lwa Bulange. Era mu kwogerako gye bali yasaba gavumenti okukomya okwonoonera abavubuka emyaka egy'obuvubuka nga bakuumira mu makomera naddala abo beemanyi tibali ku misango gya byabufuzi. Mwogedde ku nsonga z'amateeka Katikkiro akyogedde lunye abantu abakwatibwa mu mbeera ez'ebyobufuzi gy'olabira ddala nti byabufuzi ddala gyo natudde ku TV nendaba Kano Kizza Besigye nga bamugyeko omusango gwakulya mu nsi ki temwagirabye TV nabira olwo ngimaze emyaka emeka emisa nga tajajjukira kujjukira nti bamuloopa naye nga olabira ddala musango gwaki kwa byabufuzi naye byebyo ate abateekati baga nti waliwo obujulizi. Okay, abantu bangi babakutte ffe wano tugamba ekintu kimu nti amateeka gakole nga bwe galina okukola ki omuntu mutwale mu kooti bwewanga obujulizi tonnabufuna lwaki tosobola kufuna bujulizi n'obukuŋŋanya ne bugwayo n'olyoka ogenda n'omukwata n'omutwala mu mbuga z'amateeka. So tugatta eddoboozi lyaffe kukugamba nti tweyongera kugattako actually kukugamba nti amateeka gakole nga bwe galina okukola ewatali kunyigiriza bantu. Singa kati ennongoosereza zibadde zayisibwa ng'abakulu bwe bazeetaaga obuteeyimirira muntu ali ku misango gye nnaggumula singa kati Besigye bamusiba ebbanga ddene naye ate nga n'omusango teguliyo musango ne bamaliriza nga bagugobye. Naye nga Oweekitiibwa Kaawaase era yasaba bannabyabufuzi okukoma okufuula buli nsonga ey'ebyobufuzi kyategeeza nti ekigotaanya enkulaakulana. Ensonga ya byabulamu gwe tosomanga ku byabulamu wasoma Bachelor of Arts in Arts wasoma Bachelor of Arts mu Arts si kibi oli munnamateeka fine si kibi oli mubazi wa bitabo fine si kibi ensonga yaki ya byabulamu kugema abantu sooka owulirize ab'ebyobulamu bagambye eki naye gwe oli musawo wa kinnansi naye otandika okubuzaabuza abantu ba Ssaabasajja Kabaka nti eddagala eryo bwe balikuba
gwe yali azaalibwa ab'ennyonyi endiisa ojja kuba ozaalibwa ba mutima byakyuka bitya nedda bannange ensonga tuleke giteeka mu byabufuzi bwebanga nsonga etugasa ffenna kyetegereze ogende kuyimirirawo ng'oyogera nga ky'oyogera okyogeza na fact so si walaala wakunoonya bululu nedda ekyo nkibakubiriza bannange mmwe abali wano ab'ebyobufuzi obululu bwa walaala okay owekitiibwa Kawuki mukadde wange ye minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu bwakabaka bwa Buganda ensonga eno be bagitembeeta ey'oluwalo egwa mu minisitule yaabwe owekitiibwa Kawuki yeebaza bannamawogola omuli bannabyabufuzi n'abakulembeze b'obwakabaka olw'obumu bwe batandise okwolesa omanyi ejjoogo n'okutiisatiisa okubadde mu ssaza eryo ery'emawogola naddala okuva ku ludda luli olw'abannaffe ab'ebyobufuzi naye ku mulundi guno bajjira wamu kyali kyanjawulo owekitiibwa Kawuki yabeebaza katukola emirimu katubeere baami ba kabaka katubeere bakulembeze ab'ebyobufuzi tulwane nnyo okwewala okugwa mu nsobi ezikoleddwa abantu obeera omukulembeze mu byobufuzi abasinga obungi walaba kyonaakoze ensobi nojja weesimbewo otuukirize kyataakola nze nga minisita wa gavumenti ez'ebitundu ntera nnyo okutunuulira ebifa bigenda mu maaso mu gavumenti zaffe naye ebizibu bingi mukamanyi Katikkiro byensanze n'eyo wansi nosanga mu disitulikiti emu ng'abasomesa abali mu masomero ga gavumenti ku payroll ate bali mu disitulikiti endala bakola mirimu mirala ng'era abakulembeze n'ab'ebyobufuzi babimanyi oba tebafuddeeyo okulondola ne bigenda mu maaso mu disitulikiti ezimu zolabanga enguudo nnungi bazikolera ku ssente ensaamusaamu ate esinga enguudo embi enguudo zaabwe n'eziba za feeder road zinywa amafuta ga ssente nnyingi oba muntegedde kitegeeza aliwo empisa ebeera awo mbasaba nga tukola emirimu eginaatwala Buganda mu maaso mukamanyi Katikkiro olwaleero abantu b'emawogola bonna awamu nga beegasse baleese obukadde bw'ensimbi 18 mu emitwalo 3 mu 15 mwami w'essaza w'emawogola yani nga bakola omulimu ye Muteesa kyekitiibwa ekimuweebwa Haji Serwadda Muhammad Haji Serwadda tukwebaza akola omulimu alwanya entalo nnyingi ojjukira nti entalo eziri emawogola eyo zamulusuzaako ne mukaduuku naye nga abeereddewo obwakabaka bwo kituufu era naye yeebaza n'obwakabaka olw'okukola buli ekisoboka okulaba nga obuweereza mu ssaza mawogola bulongooka ne buvaamu okugugulana bakulembeze ekibi yajja babalala Muteesa Serwadda Haji yakulemberamu ab'oludda olw'ebyobufuzi era nabo bajja bakulembeddwa mu ssentebe wa disitulikiti eyo naye ng'abasinga wa disitulikiti ye Nkalubo Patrick era yeyama okwongera okulongoosa enkolagana yaabwe n'abakulembeze abo obwakabaka mwenawulira musherule nga naye azze yajja namatovu nigwe gwasooka okuggyako wano yalanya abamulunyiriri naye nga n'ababaka ba paalamenti okuva oludda olwo Teodoro Ssekikubo Shats Kuteesa Goreti Namugga nozoneyekaawonawo ewa Nuupu ava erudda eyo ku mutendero gwa paalamenti kuba wansi n'alaba Beeka Byayi nga naye gyali wa Nuupu Mary Lwegumisa naye yaliyo Lwegumisa musumba n'oyo Pastor Mulamba Lwegumisa yaliyo aba KCCA nabo baakiikirirwa nakutegeezeza baakulemberwa kansala Katabu Moses ne sipiika owa KCCA Mala Luyirika